Katonda waffe asaanidde nannyini buyinza nannyini matendo asaanidde bwe tulina okusinza bwe tulina okugulumiza bwe tulina okuddiza ekitiibwa n'ettendo yasamya akamwa ko omugulumize musinzeeko n'ebigambo ebiva mu kamwa ko. Tewali alinga Yesu waffe, tewali amwenkanya, tewali amuvuganya. Ye munene muffe, ye nannyini buyinza, ye magezi gaffe, ye butuukirivu bwaffe. Tulina kubeerawo waali, tubeere mu maaso ge, tewali amwenkana. Mugulumize, musinze, muddize ekitiibwa n'ettendo, musuute, muwaane. Beerawo mu kubeerawo kwa Mukama. Yaniriza okubeerawo kwa Mukama, yaniriza okubeerawo kw'Omwoyo Omutukuvu, yaniriza engalo ya Katonda. Obeere mu kubeerawo kwa Mukama mu linnya lya Yesu, Omwana wa Katonda omulamu. Njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo Yesu, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo Yesu, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo Yesu, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo Yesu, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo Yesu, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo. Mugulumize, mugulumize, labanga ali wamu naawe, nga naawe oli wamu ne Mukama waffe Yesu. Ebirowoozo byo, omutima gwo, emmeeme yo, obulamu bwo bwonna nga bwagala Yesu, ng'obuwaddeyo eri Mukama, nga wenna gwe n'emmeeme yo n'omutima gwo n'ebiri munda yo byonna nga bisinza Mukama, nga bisinza Katonda waffe. Njagala kubeerawo, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo Yesu, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo Yesu, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo Yesu, njagala kubeerawo ng'oli, njagala kubeerawo. Omwetaaga ye mukutula njegere, omwetaaga mwannyinaze. Asaanidde Yesu waffe, oyo nannyini buyinza, nannyini kitiibwa. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Amina. Munzikirize nga bulijjo nsooke mbatuuseeko ekiramuso ekinene era ekizito ekijjudde omukwano gwa Yesu, ekijjudde okwagala kwa Katonda, ekijjudde amafuta n'amaanyi n'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, okukutula enjegere, okusumulula, okuwonya, ng'engalo ya Katonda ekoma ku bantu be abali mu kifo kino ne bonna Katonda waffe baatugasseeko. Amaanyi ge n'amafuta ge gabakomako, gabakwatako, gabagwako nga basumululibwa mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, nga mbabuuzaako mu maanyi agali mu linnya lye,
nga mbalamusaako bwe nti mu kiramuso ekyo ekinene era ekizito ekijjudde okwagala kwa Katonda, ekijjudde omukwano gwa Yesu. Ye yennyini akwata ku mutima gwo, akusumulula, enjegere n'azikutula, n'aziggyawo, n'aggyawo emitawaana, n'aggyawo emiziziko. Mwenna gye muli eyo ku bugazi bw'ensi eno, mbabuuzaako era nga mbalamusaako nga mbagamba nti Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi yeebazibwe, yeebazibwe oyo ttendo lyaffe, gwe tuvunnamira, gwe tusinza, agwanira ekitiibwa yekka. Yeebazibwe oyo nannyini maanyi, nannyini buyinza, God Almighty, Elohim, El Shaddai, Adonai, oyo nantameggwa, Jehova Shama, Jehova Nis, bendera yaffe ey'obutuukirivu. Yeebazibwe nnyo Jehova Rafa, omwonya w'endwadde zaffe zonna. Emiggo egyakubwa Mukama waffe Yesu Kristo gye gituwonya, gye gitusumulula, ne tukutulwako enjegere zonna, ebibadde bitukutte ne bita, ebibadde bitutambulyako ne byokebwa omuliro. Yeebazibwe oyo Katonda ayanukuza omuliro, oyo addamu n'omuliro. Yeebazibwe Katonda waffe, oyo ayokya emisambwa, ayokya amajinni, ayokya lubaale, ayokya emizimu, ayokya dayimooni zonna, ayokya amabanja, ayokya emitawaana gyonna. Yeebazibwe oyo eyalokola Shadrach, Misaki n'Abedunego ng'abajja mu kikoomi eky'omuliro. Naawe omuliro gw'oyitamu, obulumi bw'oyitamu, kyonna kyekiri olwaleero mukkirize, mwesige, mwanirize mu nsonga yo, mwanirize mu makaago, mwanirize mu projects zo, mwanirize mu misomo gyo, mwanirize mu baana bo, mwanirize mu bufumbo bwo, mwanirize mu byonna ebibyo ebikwatako. Bimugambe, weetikkule emigugu, weetikkule okutya, okweraliikirira, agenda kukuyamba. Yeebazibwe nnyo eyanunula Danyeri okuva mu bunnya obw'empologoma. Yeebazibwe oyo empologoma ya Yuda. Yeebazibwe kabaka w'abakabaka, Mukama w'abaami. Yeebazibwe Katonda omwesigwa, Katonda atalimba, Katonda ow'amazima, alabirira ekigambo kye n'ebisuubizo bye byonna, n'abinyweza, n'abituukiriza eri ffenna abamunoonya, abamusuubira, abamwesiga, abamukkiriza, abatambula ng'ekigambo kye bwe kiri, abatambulira mu mazima. Yeebazibwe nnyo Katonda w'abajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yeebazibwe Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Uganda, Katonda wa United States of America, Katonda wa Africa, Katonda wa Asia, Katonda wa Australia, Katonda wa South America, Katonda w'ensozi, Katonda w'ebiwonvu, Katonda w'emiseetwe, Katonda w'agayanja gonna aganene, ye Katonda w'ebibira, ye Katonda w'ebitonde byonna, kubanga obwakabaka bwe bufuga eggulu n'ensi. Yeebazibwe nnyo Katonda w'ensi yonna. Yeebazibwe omusumba w'ekkanisa, omusumba waffe. Yeebazibwe nnyo oyo omulyango gw'eggulu, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo ye yennyini ly'ekkubo ery'amazima ate era n'obulamu. Tewali asobola kutuuka eri Katonda kitaffe okuggyako ng'ayise mu Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe oyo magezi gaffe. Yeebazibwe nnyo Jehova Jaira, bugagga bwaffe, bugabirizi bwaffe. Yalimu byonna bye twetaaga, bye tunoonya, bye twagala okufuna, bye twagala okutuukako, byonna biri mu Yesu. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza ye yekka, nannyini maanyi, nannyini buyinza, nannyini ssanyu. Yeebazibwe nnyo. Haleluya! Amen.
need. Hallelujah. Amina, 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 amina. Tumuddize ekitiibwa n'ettendo oyo Katonda waffe nannyini buyinza gwe tuvunnamira bulijjo ne tumusinza ne tuvunnama mu maaso ga Namulondo ye ey'ekitiibwa. Awo we tufukamidde, awo wennyini tuba tufukamiridde Namulondo ya Katonda waffe ey'ekitiibwa. Yatugamba babiri oba basatu bwe banaakuŋŋaananga mu linnya lyange ne basaba ne bankaabirira, nange naabeeranga mu masekkati gaabwe. Yatuuse dda, ali wamu naffe okutuwonya, ali wamu naffe okutusumulula. Kale tugende butereevu mu kigambo kya Katonda, tubeereko ebyawandiikibwa bye tugabana mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bikkula wamu nange Bayibuli yo, bwe mba nsoma eyange nga naawe ogoberera mu linnya lya Yesu. Bikkula wamu nange Bayibuli yo mu kitabo eky'amateeka gye tutandikidde, the book of Deuteronomy chapter 4. Twasimibwa mu lwazi, olwazi Yesu Kristo lwe lwazi lwaffe. Mulabye mu kwolesebwa ng'atunyweza mu lwazi lwe twasimibwamu, ng'emigga egy'amazzi ag'obulamu gikulukutira mu bulamu bwaffe. Emigga egyo kye kigambo kya Katonda, nga tukiriisa omuntu waffe ow'omunda, ne tukisabiramu, ne tukirowoolezaamu, ne tukitambuliramu. Mulabye mu kwolesebwa ng'atulambuza obwakabaka bwe. Agenda tukola bulungi bannyinaze, mikwano gyange, baganda bange, baana mmwe ab'obuwala, baana mmwe ab'obulenzi. Ye Katonda atwagala, atwagala. Mulabye ng'agaziyiza ensalo zaffe, agenda agaziya ensalo zaffe, atugattako abantu ab'omugaso, ab'obuvunaanyizibwa, omuli abaddugavu, omuli abazungu, omuli bakabaka, abakungu, ab'ebitiibwa. Ffe be tutalootangako, amaaso gaffe bye gatalabangako, amatu gaffe bye gatawulirangako, ebyo ebitayingirangako mu mutima gwaffe. Katonda byatutegekedde ffe abamwagala, abamunoonya ate era abamwesiga mu linnya lya Yesu. Haleluya, Amen. Ekyamateeka essuula ya 4 tugabanayo olunyiriri olwa 23 n'olwa 24. The book of Deuteronomy chapter 4 verses 23 and 24. Ekyamateeka. Nze nno mmaze okubikkula Bayibuli yange eno ey'obwakabaka bwa Buganda. Ntegeeza Bayibuli yange eno eyawandiikibwa ate era nevvuunulibwa mu lulimi olukulu era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa Buganda, olulimi Oluganda. Bayibuli yange ey'Oluganda egamba bweti mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri essuula ey'okuna olunyiriri okuva ku lwa 23 okutuukira ddala ku lunyiriri olwa 24. Mwekuumenga muleme okwerabira endagaano ya Mukama Katonda wammwe gye yalagaana nammwe, ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kirina engeri y'ekintu kyonna Mukama Katonda wo kye yakugaana. Kubanga Mukama Katonda wo gwe muliro ogwokya, Katonda ow'obuggya. Is a jealous God. Jealous God. Ye Katonda ow'obuggya. Wulira Bayibuli etugambye mwekuumenga. Bwe bagamba mwekuumenga bagamba ffe, bagamba nze, naawe, gwe nange, gwali mu kifo kino naawe awulira enjiri eno ng'okusaba kuno kukutuuseeko mu ggwanga lyonna ly'olimu, mu kibuga kyonna ky'olimu, mu kyalo ky'olimu,
ng'enjiri eno ekutuukiddeko awo ku simu yo, awo ku radio yo, ku TV yo, oba ku social media platforms zaffe ez'enjawulo, yonna gy'oli eyo. Wulira, Katonda waffe ayogera naffe olwaleero okuva mu kigambo kye wano mu kyamateeka essuula eno ey'okuna olunyiriri olwa 23. Wulira, lugambye mwekuumenga, tuteekeddwa okwekuuma obuteerabira ndagaano ya Katonda waffe gye yalagaana naffe, gye yalagaana ne bajjajjaffe, obutasinza bifaananyi byole, obutasinza bitonde bye yatonda. Abantu basinza ebitonde Katonda bye yatonda. Waliyo abasinza ennyanja, waliyo abasinza ente, waliyo abasinza emiti, waliwo abasinza emisota, waliwo abasinza embwa. Kwegamba abasamize bonna bali ku bitonde Katonda bye yatonda bye bakuŋŋaanya, ne Sitaani n'abyewaŋŋamyamu olw'okuba ayagala ekitiibwa, ayagala okusinzibwa. Ne basinza emizimu, ne basinza emisambwa, ne basinza ziddayimooni, ziri zimalayika ezaagobebwa mu ggulu. Kimu kyakusatu ebyagobebwa ne Sitaani. Kati bwe biraba ng'olina ente gy'osazeewo okusinza nga bijja bijyewaŋŋamyamu, gwe ng'olowooza oli ku Katonda, naye ng'oli ku bujeemu osinza mizimu, osinza lubaale, osinza majini, osinza biteega. Kati Katonda waffe atuyita ffe abaana be ab'omulembe guno gwe mulembe gwaffe, nze gwange, mulembe gwange, okusinza Katonda omulamu. Mulabye mu kwolesebwa n'ensanyuka nga nambuza ebirungi, nanambuza mulungi Katonda ono. Guno mwaka gwaffe gwa Katonda waffe okuddamu essaala yaffe, ate atuwe n'ebikira ku bye tusaba mu linnya lya Yesu. Mwaka gwa kisuubizo gwe gugenda otukolera ate emyaka emingi mu maaso gaffe, ffe nga twekuumye ekigambo kya Katonda. Mwekuume muleme okwerabira endagaano ya Katonda, muleme okwerabira endagaano ya Mukama Katonda wammwe gye yalagaana nammwe, ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kirina engeri y'ekintu kyonna Mukama Katonda wo kye yakugaana. Abantu bwe bafuna ku bugagga basinza bugagga bwabwe, Katonda ne bamwerabira. Bwe bazimbayo kayumba akalungi ku nnyumba ennungi basinza nnyumba zaabwe. Bw'awasa omukazi beautiful oba n'afumbirwa omusajja handsome ng'asinza bbaawe, ng'amuteeka mu kifo kya Katonda, ng'asinza mukazi we, ng'asinza baana be, ng'osinza ebintu. Bw'obyagala ennyo byonna Katonda byakusobozesezza okufuna oba okubeera nabyo, ne bwe kuba kusoma kwo n'oyagala ennyo omulimu gwo, naye Katonda n'omwerabira, oba ogufudde ekyokusinza mu maaso ga Katonda waffe. Gwe nga toyina budde bunoonya Katonda, busaba, kwewaayo, kusoma byawandiikibwa, kusoma nnyiriri, naye nga obudde Mukama w'omutiiririra, ono ow'oku nsi omutya nnyo era otya nnyo omulimu gwo. Kaakati obeera osinza mulimu ogwo ng'ogutadde mu kifo kya Katonda, era mu kifo ky'okukulembeza Katonda, okulembeza bakama abo, okulembeza mulimu gwo, okulembeza mmotoka yo, okulembeza projects zo, bizinensi zo, mirimu gyo. Tugikole naye nga tetugitadde mu kifo kya Katonda. Obugagga Katonda agenda butuwa, atuwa amayumba amalungi, atuwe ettutumu, atuwe erinnya, abalaba abatukubire, abateeke ku ttaka, ffe tubalinnyeko nga bali wansi wa bigere byaffe, abazza ennyuma ffe ng'atutwala mu maaso. Naye wonna waatutadde tuteekeddwa okwekuuma. Wulira, Bayibuli etugambye mwekuume
mulemu okwerabira endagaano ya Katonda. Bangi batiirira bakazi baabwe, babba baabwe, abaami baabwe, n'amulemesa n'okusinza n'okutendereza. Abalala basinza babalabe, babalabe, bagenda gye babalabira, gye babategeerera, gye basinziza mbu. Bamala kumulaba, tasobola kusinzaako yekka, tosobola kusinzaako na famire yo, tosobola kusaba na famire yo kugikuŋŋaanya n'osabako nayo ne mugabana nga temunnagenda eri mu bangi mu kkanisa ennene, oba mubabategeera mu mikwano gyammwe. Katonda ayogera kinammwe nga famire awaka. Ekkanisa ya Kristo eryemu ate nnene ngazi yebuna ensi yonna, naye etandikira mu maka gaffe, etandikira waka. Awaka wetuyigira okusinza Katonda, wetuyigira okutendereza Katonda, wetuyigira okusaba nga tuluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. So nga tetunagenda mu butaala, mu mikwano gyaffe, abatumanyi, abatutegeera, abatutiiririra, tutandikira mu maka gaffe gye tutandikira okusinza. Empisa ennungi zitandikira waka, zitandikira waka mu maka gaffe. Bayibuli yatugambye mwekuume mulemenga okwerabira endagaano ya Katonda, endagaano ya Mukama Katonda wammwe gye yalagaana nammwe, ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kirina engeri y'ekintu kyonna Mukama Katonda wo kye yakugaana. Yatugaana, wulira, kubanga Mukama Katonda wo, Mukama Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Katonda wo wa bujja, Katonda waffe wa bujja, wa bujja. Naffe ffennyini abamuweereza, abamukkiriza, abamunoonya, abamwagala, atukwatirwa obujja eri abo abatuleetera obulumi, abatuleetera okwennyika mu mitima gyaffe, okunyiikaala, okwesittala, okwemulugunya. Katonda waffe atukwatirwa obujja n'atulwanirira. Olutalo olwaffe si lwa mubiri, lwa mwoyo. Ebitujjira, ebitulumba bwe tukaabirira Mukama, bwe bitavaawo ffe bajjawo awo n'atutwala awalala. Waliwo byatta, abantu ne bafa nga babadde batulutulugunya, batuyigganya, batukola bubi, n'abajjulula n'abatwala. Aleete emirembe, aleete essanyu. Kati mbeegayiridde abawulira enjiri eno, mwabali mu kifo kino na yonna gy'oli ku bugazi bw'ensi eno, vamu abo abaleeta ebyesittaza, vamu abo abaleetera abalala ebikemo, vamu abo abaleetera abalala okulumwa, okwemulugunya. Tetusaanye kukola byakwemulugunya, ebyesittaza omwoyo omutukuvu nga tutambulira mu bikolwa byonna eby'omubiri. Tetuteekeddwa bitambuliramu, tetuteekeddwa kwesittaza balala, kuteeka balala mu bikemo. Oba ofuuse sitaani nga munno kimanyidde ddala ye mwami wo, ye mukazi wo, naye ng'omulumya, n'omulumya, n'omuteeka mu bikemo, n'omuleetera okwesittala. Ebintu ebyo Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Ono bwe yennyika n'afuna okunyiikaala mu bulamu bwe, nga by'alina okufuna omala kumulumya, kumwegayiriza. Katonda waffe gwe muliro ogwokya, atukwatirwa obujja. Abamwagala, abamunoonya, abamu bajjuluddwa okuva mu nsi eno lwa kubeera nga baali bafuuka basitaani, nga be baleetera abalala ebikemu, okwesittala, okwemulugunya, okunyiikaala. Kati ffe abaana ba Katonda atugamba twekuume, tutambulire mu ndagaano ye, tukole okwagala kwa Katonda. Wulira, kubanga Mukama Katonda waffe gwe muliro ogwokya, Katonda ow'obujja.
wa bujja ne be yatonda atukwatirwa obujja tayagalayo kintu kirala ekimufaanana kye tutadde mu kifo kye nga kye tusinza. Ayagala abeere mu kifo kye nga ye nnamba emu, nannyini buyinza, nannyini maanyi, God Almighty, Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tugende mu kitabo ky'Abebbulaniya, Hebrews chapter 12, Abebbulaniya essuula ey'12. Tugabaneyo olunyiriri okuva ku lunyiriri olw'26 okutuukira ddala ku lunyiriri olw'29. Nze nno mmaze okutuuka mu Bayibuli yange eno ey'Oluganda. Bayibuli yange egamba bweti mu kitabo kino eky'Abebbulaniya essuula ya 12 okuva ku lunyiriri olw'26 okutuukira ddala ku lunyiriri olw'29. Eyakankanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri. Waliwo eyakankanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri. Oyo ye nannyini buyinza, God Almighty, Elohim, El Shaddai, Adonai, nannyini maanyi gali agayitibwa dunamis, amaanyi g'amangi. Yoyo eyakankanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri, naye kaakano yasuubiza ng'ayogera nti ekyasigaddeyo omulundi gumu ndinyeenya si nsi yokka naye era n'eggulu. N'ekyo nti ekyasigadde omulundi gumu kitegeeza okuggibwawo kw'ebyo ebikankanyizibwa, ng'ebyakolebwa ebitakankanyizibwa biryoke bibeerewo. Kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa, tubenga n'ekisa kituweerezese okuweereza okusiimibwa Katonda n'okwegendereza n'okutya, kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Bayibuli etugambye mu kitabo kino eky'Abebbulaniya essuula ya 12 tugabana olunyiriri okuva ku lw'26 okutuukira ddala ku lunyiriri olw'29. Eyakankanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri. Yakankanya buli kintu kyonna, buli kitonde kyonna kikankanira ye. Akankanya ensi n'akankanya n'eggulu. Kati wulira, eyakankanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri, naye kaakano yasuubiza ng'ayogera nti ekyasigaddeyo omulundi gumu ndinyeenya si nsi yokka naye n'eggulu. Kyonna kye kiri. Okukkiriza kwaffe kuyita mu kugezesebwa. Waliwo ekigezo. Okugezesebwa okwo buli muntu kugenda mutuukako. Okugezesebwa kuli okunyeenya kugenda kujja gye tuli. Opimibwa oyimiridde ku lwazi ki? Onywedde mu Yesu? Kali ffe tulina okunywera. Wasigaddeyo omulundi gumu, Mukama waffe akomawo okunona abalonde be, okunona abatuukirivu be, akomawo okunona ekkanisa ye, akomawo okusala omusango ogw'abalamu n'abafu. Naye wagenda kubaawo okunyeenyezebwa, wagenda kubaawo okugezesebwa, alyoka akomewo afuge, atuule mu bantu be, abalonde be, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati twetereeze omulundi ogwo nga gujja, nga gugenda okubaawo. Tulina okwetereeza mu ntambula yaffe, mu nneeyisa yaffe, mu bye tukola. Eyakankanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri, naye kaakano yasuubiza ng'ayogera nti ekyasigadde omulundi gumu ndinyeenya si nsi yokka
naye era n'eggulu. N'ekyo nti ekyasigadde omulundi gumu kitegeeza okuggyibwawo kw'ebyo ebikankanyizibwa. Bino byonna bye tussaamu ekitiibwa, ebyo byonna bye tulaba bigenda kuggyibwawo, bigenda kuggwawo. Ebitwemazaamu bigenda kuteekebwa ku muliro, bigenda kugezesebwa, bigenda kugezesebwa. By'onokkiririzaamu byonna nga tebikankanyiziddwa, ebyo byakusigala. Naye byonna ebinaakankanyizibwa byakuggibwawo, kaliba eggulu keeba ensi. Katonda yekka y'atakyuka, kubanga byonna biriwo lwa kigambo kye, biriwo lwa ddoboozi lye. Tuli balamu lwa ddoboozi lya Katonda. Tuli balamu lwa ddoboozi lya Katonda. N'ekyo nti ekyasigadde omulundi gumu kitegeeza okuggyibwawo kw'ebyo ebikankanyizibwa, ng'ebyakolebwa ebitakankanyizibwa biryoke bibeerewo. Byonna ebitwemazaamu bigenda kuggyibwawo. Kati twemalizaamu bwereere, tulinyira bwereere ku balala, tulumiza bwereere bannyinaffe, baganda baffe, mikwano gyaffe, ne tubalumya, ne tubateeka mu bikemo, ne tubatulugunya, ne tubayigganya okubawa bye tulina okubawa oba okutuukiriza nga tumala balumya, kubeeraliikiriza, kubeegayiriza, kubasasuza. Naye byonna bigenda kuggyibwawo. Emmotoka ennungi zigenda kuggyibwawo, ebizimbe byonna gwe byolowoozaako, obugagga bwonna bugenda kuggyibwawo. Kaakati nga tubuweereddwa mu biro bwe biti, byonna Katonda byatuwadde, tukankanire oyo abituwa, tumusinze nabyo, tuleme kumera malala, tuleme biteeka mu kifo kya Katonda. Twagale Mukama, tukyawe ekibi, tukyawe ekibi, tukyawe ekibi. Tugenda kulabikako mu maaso ga Namulondo ey'ekisa, ku mmeeza ey'okusala omusango, ng'olabiseeko onooyitawo nga wateekeddwawo akagwa akaawulamu abalonde n'abatali balonde, onookasala nodda sayidi eri. Kati leka ekibi, tuleke ekibi, twenenye abaana n'abazadde, ffenna tuleke ebyo Katonda waffe byakwatibwa obujja, tubireke. Ng'oli wekka gy'oli, tambulira mu butuukirivu. Ng'oli mu bantu, kankanira Yesu, kankanira Katonda waffe. Gw'oba okankanira, gwe tuba tukankanira, oba olina empapula oba tolina, nga wasoma nnyo oba tewasoma, gwe kankanira nannyini buyinza. Oli mulamu lwa ddoboozi lya Katonda, lwa kigambo kya Katonda. Tuli balamu olw'ekigambo kye, gwe tuteekeddwa okukankanira. Bino ebitwemazaamu tubibuusa amaaso gaffe, tukankanire nannyini buyinza. Oyo akomawo, waliyo omulundi ogwo, tewagenda kubeerayo mulundi mulala. Kati w'obulamu bwo Yesu, yingira mu Yesu, omwesige, gw'oba okankanira. Wulira, n'ekyo nti ekyasigaddeyo omulundi gumu kitegeeza okuggyibwawo kw'ebyo ebikankanyizibwa. Ebikankanyizibwa byonna bigenda kuggyibwawo, byebyo ebitwemazaamu, ebitiibwa, ebitiibwa ebyo abalala ne babittirako bannaabwe. Emirimu, oli n'agenda mu ddogo n'agulirira munne bamugobe ku mulimu, n'aloga n'atta munne. Byonna ebyo bigenda kuggyibwawo. Olabikeko bw'oti mu maaso g'emmeeza ey'okusalirako omusango ogw'abalamu n'abafu.
ng'owembalirira tugenda kuwembalirira nga tonnasala kagwa okugenda eri ewali abalonde ba Katonda. Waliwo woogenda okuyita, waliwo we tuteekeddwa okuyita, kati tweweeyo eri Mukama. Wulira n'ekyo nti ekyasigaddeyo omulundi gumu kitegeeza okugibwawo kw'ebyo ebikankanyizibwa ng'ebyakolebwa. Katonda alina bye yakola edda, alina bye yatukolera edda nga byo tebikankanyizibwa. Kati ffe tukkirize tutambulire mu kwagala kwa Katonda, mu kuteesa kwa Katonda. Bw'atyo bw'agenda otuteeka mu ebyo byatuteeseza, amaaso gaffe bye gatalabangako, amatu gaffe bye gatawulirangako, ebitayingirangako mu mutima gwaffe. Katonda yabiteekateeka dda, ebyo nga tebikankanyizibwa, bya lubeerera. Katonda kyatuwa kyo kya lubeerera. Wulira ng'ebyakolebwa ebitakankanyizibwa biryoke bibeerewo. Kale bwe tuweebwa obwakabaka, obwakabaka bwa Katonda bukkirize, tubuweebwa lwa kukkiriza, n'okkiriza okuleka ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu, ne weenenya n'okkiriza n'omutima gwo, n'oyatula n'akamwako obulamu n'obuwa Yesu, n'oweebwa obwakabaka bwa Katonda. Wulira, kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa, bino byonna, obufuzi bw'oku nsi, obwakabaka obw'abantu bukankanyizibwa, bugezesebwa, bulumbibwa. Obwakabaka obw'abantu bukankanyizibwa, obufuzi obw'abantu, obukulembeze bwabwe kyekibattisa. Ne batta ababavuganya, babatta ne babattira ddala nga baagala okufuukira ddala omuti mu ntebe ze batuddemu ogutasigulwa. Tebaagala kusiguukululwa okuva mu bwakabaka bwabwe, mu bukulembeze bwabwe. Naye ng'ate obwo obukulembeze bwonna bukankanyizibwa, bunyenyezebwa. Obwakabaka bwa Katonda bwokka bwe butakankanyizibwa. Kati ffe tukkirize tuyingire mu bwakabaka buli obutakankanyizibwa, nga tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe. Wulira, kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa, tubenga n'ekisa. Bw'oyingira obwakabaka buno obwa Mukama Katonda waffe, oteekeddwa okubeera ow'ekisa. Tuteekeddwa okubeera ab'ekisa, abakwatirwa abalala ekisa, abasaasira, abalumirirwa abalala. Bw'olaba bonna abatemu, abali b'enguzi, abatalumirirwa bantu, bali mu bwakabaka bwa Sitaani, bali mu bwakabaka bwa Sitaani. Abo abatutulugunya, abatulunya, abatuteeka mu bikemo, tebasalanga kuggwerayo eno mu bwakabaka bwa Katonda. Babulowoozaako bulowooza, babwogerako bwogezi. Kati ffe tuve mu abo aboogera obwogezi ku bwakabaka bwa Katonda, tubuyingiriremu ddala, tunywere, obugere buggwereyo. Oleme kubeera eno ojja mu kkanisa ate bw'ogenda mu bannabbi ab'obulimba, mu balogo, mu basamize, naawe yonna gy'oli abadde atambula bw'atyo nga wakola bw'otyo. Vaayo gy'obadde wabulira, okomewo eno eri omusana, onywerere mu bwakabaka obutanyenyezebwa, obutakankanyizibwa, bwe bwakabaka obwa Mukama waffe Yesu Kristo, obwakabaka bwa Katonda mu linnya lya Yesu. Kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa, tubenga n'ekisa, kituweerezese okuweereza okusiimibwa Katonda n'okwegendereza n'okutya. Tuteekeddwa okubeera nga tubala embala ya Mukama waffe Yesu Kristo
nga muffe mulimu okuweereza, mulimu okugonda, nga okwegendereza mbala yaffe, nga tuweereza n'okutya, nga ne gwe tutya ye Mukama Katonda waffe, nga gwe tukankanira, nga tuli bakisa ababala embala ya Kristo okuva mu buto bwaffe. Katonda ffe agenda twongera emyaka, okufa kugira kweyongerayo wala, kugira kweyongerayo. Tumale okukola okuweereza Mukama nga atwaliza ekisaaki, nga tuweerereza mu kisaaki, mu kwagala kwe, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo ye nannyini maanyi, nannyini buyinza, nannyini kisa, nannyini kusaasira. Tumuweereze n'okutya nga gwe tukankanira, kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Nsaba olwaleero Katonda ono omuliro ogwokya ayokye buli dayimoni, ayokye buli muzimu, ayokye buli muze gwonna ogubadde mu bulamu bwaffe, ebikolwa byonna ebya Sitaani n'emizimu gye, Sitaani n'ebikolwa bye byonna byokebwe era bive mu bulamu bwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Katusembyeyo ekyawandiikibwa ekiva mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri, the book of 2 Timothy chapter 3 verses 12 to 17. Bikula Bayibuli yo tugabanire wamu, nga nsoma mu yange eno ey'obwakabaka bwa Buganda, ntegeeza Bayibuli yange eno ey'Oluganda. Naawe olulimi lwonna lw'olina lw'obikkudde, soma awo mu Bayibuli yo tusomere wamu. Wulira Timoseewo ekyokubiri essula ey'okusatu okuva ku lunyiriri olw'12 okutuukira ddala ku lunyiriri olw'17. Naye era bonna abaagala mu Kristo Yesu okukwatanga empisa ez'okutya Katonda bayigganyizibwa. Mu kutya Katonda tekitegeeza nti ogenda kutambulira ku museetwe, abalabe weebali, wagenda kubaawo ebitulumba, ebituwakanya, abatuvuma, abatuyisaamu amaaso, abatatussaamu kitiibwa, abalwanagana n'ekyo kye twakkiriza, kye twaweebwa. Kati mu kutya Katonda n'okugoberera Katonda si museetwe, wabula bw'okitegeera nti waliyo abalabe b'okukkiriza kwaffe, ebirwanagana n'okukkiriza kwaffe, tulina okunywera ne tubeera bagumu, ne tunywerera mu lwazi lwe twasimibwamu, olwazi lwaffe nga ye Kristo Yesu. Katonda waffe tumunyweze. Ebituyigganya, ebitulumba, Bayibuli egamba ti ebibonoobono by'omutuukirivu bye bingi, naye Mukama amulokola mu byonna. Tusigale nga twesiga Mukama wakati mu kuyigganyizibwa, wakati mu kulumbibwa, nga tutaayizibwa eruuyi n'eruuyi, ng'ensozi zitwesimbye mu maaso gaffe. Oyo atukulembera ng'omuliro ogwokya, agenda kwokya byonna ebibadde bigulumidde mu bulamu bwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Atukubire abalabe baffe, abateeke ku ttaka, tubatambulireko, tubalinnyeko ng'abazza ennyuma, nga ffe atutwala mu maaso. Atuwa obuwanguzi ku buli mbeera. Wulira, naye era bonna abaagala mu Kristo Yesu okukwatanga empisa ez'okutya Katonda bayigganyizibwa. Naye abantu ababi ne beetulinkirira, naye abantu ababi Bayibuli ekimanyidde ddala nti gwe omwana wa Katonda, gy'obeera, gy'osomera, gy'okolera yonna ewali ebyaffe waliyo ababi. Omubi ajja n'asaanyaawo omusiri gwo, n'ayonoona bizinensi yo, n'agiteekamu ebitositosi, n'akwonoona, n'akuwonga mu misambwa, mu majini, n'akufumbiza ebintu ebyo ebikukozesa.
ebikulumba yenga yeeyagaliza yekka n'akuyingizaamu sitaani n'emizimu gye. Naye tulina Katonda omuliro gwokya byonna ebibadde bitutulugunya, ebibadde bitulumba. Kati wulira, abantu bano ababi weebali, bayibuli eboogerako nga weebali. Nzikiriza nga naawe mu bayibuli yo eboogera mu lunyiriri olw'13 Timoseewo ekyokubiri essula 3 olw'13. Naye abantu ababi n'abeetulinkirira balyeyongera okuyitiriranga mu bubi nga balimba era nga balimbibwa. Ababi bagenda kweyongera, bannabbi ab'obulimba, abafere, ababbi, ababbira mu kkanisa, bakola ebiringa ekkanisa naye nga bataddewo ekifo kyabwe, ettambiro lyabwe ery'obubbi bwabwe, mwe babbira, mwe bakwatira abakazi, mwe baferera, basaddaakiramu ebyo ebiringa amasinzizo, ebiringa ekkanisa, mwe babbidde ebyobugagga by'abantu, ebyapa by'ettaka ne babijja ku bantu ne batemula, mwe bakolera zisaddaaka ez'okuyiwa omusaayi ogw'ebisolo, ogw'ebinyonyi, ogw'abantu. Naye ffe tulina saddaaka emu eyaweebwayo ku musaalaba e Kalivaliyo wali eggologoosa. Mukama waffe n'awaanyisa obutuukirivu bwe ku lw'ebibi byaffe ffenna abamukkiriza, abamwesiga. Gwe tuba tukkiriza oyo, saddaaka eyeekole mu bulamu bwaffe, ekyatambula ne mu mulembe guno, ekyakola eri ffenna abamwesiga era abamukkiriza. Bano ababi nga beeyongera mu bulimba bwabwe, mu butemu, mu kunyaga, mu kuloga. Ffe tweyongere mu butuukirivu, mu kunywerera mu butuukirivu, mu kukola ebyo Katonda by'ayagala, by'asanyukira, nga tukwata ebiragiro bye, nga tukwata emisango gye, nga tukwata ekigambo kye, nga tunoonya amazima ag'ekigambo kya Katonda, nga tunoonya okuyiga okuva mu kigambo kye. Buli kaseera, buli woofunirayo akadde, noonya okumanya, tunoonye okumanya. Kino ekigambo kye tubuusa amaaso bwe bulamu bwaffe, ly'eddoboozi lya Katonda nga lyogera eri omuntu waffe ow'omunda, ng'ayogera naffe okuleeta obulamu, okuleeta okulungamizibwa, okutulaga we tuteekeddwa okutambulira, okweyisa mu linnya lya Yesu. Haleluya, amen. Bayibuli etugambye nti naye abantu ababi n'abeetulinkirira balyeyongera okuyitirira mu bubi nga balimba era nga balimbibwa. Omulimba alimba. Kati ffe twejjemu obulimba, tuve mu balimba. Abalimba tubaleke. Omulimba alimba naye ne bamulimba ate naye ne yeerimba. Omuntu alimba n'alimbibwa ate naye ne yeerimba. Kuba oba omanyidde ddala nti by'oyogera si mazima, obeera olimba oli gw'ogamba ate nga naawe weerimba. Kati ffe tuleke eby'obulimba byonna, tuleke obwenzi, tuleke obujeemu, tuleke byonna gwe by'obadde okola nga weenoonyeza bibyo. Twejjemu omululu, twejjemu obutaagaliza, twejjemu obujja, obunnanfuusi, okulyamu bannaffe olukwe, twejjemu okugeya tukwejjemu, okwogera ku balala, twejjemu okwemulugunya. Bw'otambulira mu kwemulugunya tosobola kukula mu kukkiriza. Obeera mu kwemulugunya, omutima gwo buli kiseera obeera munyiikaavu, obeera tosanyukira Katonda. So twejjemu byonna. Naye abantu ababi n'abeetulinkirira balyeyongera okuyitiriranga mu bubi nga balimba era nga balimbibwa. Naye gwe, kati bagamba nze naawe, gwe nange Katonda waffe, ffe bagamba kati wano mu lw'14, naye gwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'otegeerera ddala, ng'omanyi abakuyigiriza bwe bali. Abatuyigiriza ye Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Mukama waffe Yesu Kristo, omulokozi waffe n'Omwoyo Omutukuvu. 3, the Trinity,
of the kingdom of God. That is the Trinity of God. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tulina okubafaanana tubale embala ya Mukama waffe Yesu Kristo ng'Omwoyo Omutukuvu atuyigiriza. Naye gwe nange ffe, naye gwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'otegeerera ddala. Tutegeerere ddala ekigambo kya Katonda kitugamba ki? Waliwo we kitugambira okwenenya ne kitugambako okweyawula. Bwe tutereeza enkolagana yaffe ne Katonda waffe ne tubeera with a good relationship with the God Almighty, with our Creator, ayogera naffe. Eddoboozi lye lijja gye tuli n'ayogera naffe mu birooto, mu kwolesebwa okw'olwatu, mu kigambo kye n'aleeta eddoboozi lye gye tuli n'atuyigiriza. Ekigambo kye kijja nga kitulabula, kitulaga engeri y'okutambulamu, engeri y'okweyisaamu, engeri y'okwenenya. Byonna bye tuyize tubijje mu mpapula biwandiikibwe munda mu mitima gyaffe, ku ntobo z'emitima gyaffe, ku muntu waffe ow'omunda. Tubirowoolezeemu, tubitambuliremu, tubikole mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye gwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'otegeerera ddala ng'omanyi abakuyigiriza bwe bali. Abatuyigiriza ye Katonda Omwana, Katonda Kitaffe n'Omwoyo Omutukuvu. Ng'okuva mu buto ng'omwana omuto kati naawe omukadde ng'obiwulidde, kati ffenna tubikwate tubiyige tutambulye mu kwagala kwa Katonda. Ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bye biyinza okutugeziwaza. Ng'okuva mu buto, abaana abato mwe abali mu kifo kino nammwe abatuulira yonna gye muli eyo, ebyawandiikibwa ekigambo kya Katonda kye kitugeziwaza. Abadde omusirusiru bwe tumusabira nga tumusabira essaala ne tugisaba okuva mu byawandiikibwa, afuuka mugezi n'afuna amagezi. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Yakobo essula emu olwokutaano, the book of James chapter 1 verse 5, nti aweebuuka mu magezi yenna bwe weezuula nga mwana obadde osiriwala ng'olimu obusirusiru bwonna, Katonda ava akugamba saba. Ekigambo kya Katonda kitulabula nga kikugamba saba, ate osabe Katonda oli ateekulumbaza, atalumya. Ye teyeekulumbaza, teyeekamwana, teyeekaanya, tatukwatirwa bujja. Bw'omusaba kyonna ky'omusabye nga naawe okisabidde mu kwagala kwe, nga tokisabira mu malala, akikuwa nga takaayuse, nga takukaayuukidde, n'akikuwa. N'amagezi bwe tugamusaba okutegeera, okumanya, akutuwa, ng'ate kutandika nga kuva mu kigambo kye. Bayibuli etugambye ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Bw'oba walokoka naawe agenda okulokoka, ekitunyweza ne kituyingiriza ddala mu bulokovu kye kigambo kya Katonda. Tuteekeddwa okukyekuumanga nga tukisoma emisana, ekiro, wonna we tufunira akadde, ne tukirowoolezaamu ne tukisabiramu. Wonna awo we tugenda okunywerera mu bulokozi ne tubutambuliramu, ne tukola okwagala kwa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Lwaki? Buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya. Buli kigambo kye tusoma kiriko okuluŋŋamya kwa Katonda. Kyateekebwa mu Bayibuli muno
ne byolabanga n'ogamba yi n'ekyo nakyo bakireeta mu bayibuli nakyo kyawandiikibwa ddala kiriko okulungamya kwa Katonda. Boolabanga bawandiikibwamu nga baali babbi baali benzi byateekebwamu tubiyigireko. Waliwo bye tutateekeddwa kukola nga naye tubirabirako abaabikola tuleme okukola nga bo bwe baakola. Abaali abenzi ffe tuve mu bwenzi, ababbi tuve mu bubbi, abalimba tuve mu bulimba, tuve mu bisiyaga. Abasiyaga bawandiikibwamu mu bayibuli ffe tuleme okusiyaga. Abenzi abakola empitambi zonna, empitambi yonna ey'okwematiza masturbation, ebyo ebikolwa byonna eby'omubiri nga bazanyiikiriza ebitundu byabwe ebyekyama, ffe tetuteekeddwa. Tuteekeddwa gwe omwana ow'obuwala ow'obulenzi okuganya omuntu yenna okukukabawaza. Kuuma omubiri gwo nga golodi ng'okimanyidde ddala ate byebitundu bya Kristo. Omubiri gwaffe byebitundu bya Kristo, ate ye yeekaalu Omwoyo Omutukuvu mwatuula. Tetuteekeddwa kubyesittaza nga twesittaza Omwoyo Omutukuvu. Okulimbibwa guno gwe mulembe, omulembe ng'abonoonefu abatambula mu nsi enejjudde ekibi, abasiyazi abagwagwa, abawagira ebikolwa biri eby'omusajja okuwasa omusajja munne, omukazi okuwasa mukazi munne, abawasa ebisolo, abakola buli mpitambi yonna nga bakozesa ssente. Baana mmwe mbeegayiridde ku masomero gye musomera, mwe abali mu kifo kino, yonna gy'oli eyo tokkirizanga busente kutunda mwoyo gwo, kutunda mubiri gwo lwa bikolwa bino eby'obugwagwa ebitambula mu nsi. Beera omuntu wa Katonda, akwata ekyo ekikuyigiriziddwa, akwata ekigambo kya Katonda nga tokireka. Va mu kulimbibwa, tolimba naawe obulimba buleke budduke. Tebakulimba na chapati, tebakulimba na sente, tebakulimba na kintu kyonna oba na mmotoka. Bannyinaze, mikwano gyange, baganda bange, baweereza bannange, temutunda buweereza lwa chapati, lwa kagoyo, lwa sente, lwa mamotoka, lwa mayumba, lwa bya bugagga. Oba otunze obwakabaka bwa Katonda, oba otunze omwoyo gwo ng'oliddemu Omwoyo Omutukuvu olukwe, ng'ekkanisa ogiriddemu olukwe. Mbeegayiridde baana mmwe, abasajja, abakazi, abazadde, abaweereza ba Kristo, abasumba, abatume, bannabbi, abasomesa ab'ekigambo, ababuulizi b'enjiri, abakadde b'ekkanisa, abaweereza ffenna, tutambulire mu butuukirivu, tukole obutuukirivu, tulindirire Mukama. Ono eyatuwa ekisuubizo kyagenda kuddamu essaala yaffe ng'akola okusinga ku ebyo bye tusaba. Atuwe ne bye tutasabye. Tumulindirire, tugumiikirize, tumwesige. Yagenda otuzimbira obuweereza, yagenda okuzimba amakanisa gaffe, ebifo bye tumusinzizaamu, bye tumutendererezaamu, bye tukuŋŋaaniramu. Bangi batunze obuweereza ne babutunza abasiyazi, ba homosexuals, ba lesbians, abagwagwa. Bano bayibuli beegambye nti bagenda kweyongera okuyitirira mu bibi byabwe, mu bubbi bwabwe, mu bulimba bwabwe. Bajja ne bakulimba n'essente, ne bakulimba bagenda kuweerera abaana baffe, bagenda kuzimbira essomero, bakuzimbira eddwaliro, bakuzimbire kalina, bakuwe emmotoka, bakuwe bizinensi, bakuwe buli kyabugagga. Mbeegayiridde mwe abali mu kifo kino nammwe abatuulira, temukkiriza kulyamu Yesu lukwe, okulyamu Omwoyo Omutukuvu olukwe. Tuleke ebikolwa byonna eby'omubiri. Bagalatiya 5 okuva ku 19 paka ku 21, ebyo byonna tubyegaane.
tubyejjemu. Naawe abadde yatunda vaayo kati komawo eri obutuukirivu, komawo eri okulokoka, komawo okola ebyensonga ebituufu, okwate emisango gya Katonda, okwate ekigambo kya Katonda, okole ng'ekigambo kya Katonda bwe kitugamba. Tukitambuliremu, tukikole mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. I said hallelujah. Amen. Wulira, buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Ebyawandiikibwa bino bitutwala mu kwenenya, bitutereeza. Bayibuli ekigambo kya Katonda, ddoboozi lya Katonda. Buli kigambo ky'osoma oba katonyeze mu Bayibuli kaliko okulungamya kwa Katonda. Nga tuyiga bituleetera okuyiga, okuyigirizibwa, okulungamizibwa. Buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga. Bw'osomanga Bayibuli yo manya nti kati oyogera ne Mukama. Omwoyo Omutukuvu akuyigiriza, agenda tubikulira all the mysteries of the gospel. Ekyama ky'ekigambo kya Katonda, ekyama ky'enjiri, eky'emisango gya Katonda nga tukibikkulirwa era nga tukitegeera. Wulira nti buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga. Toddaawo okumera kasajja oganje banjogeddeko. Nedda, obubaka bw'oba obuwuliridde mu njiri weetereeze. Kati ekigambo kya Katonda kigamba kwenenya, kwetereeza, kuleka bibi, ebikolwa byonna eby'omubiri ne tubireka. Toddaawo kuzimba mutima, kuzimba, kunyiiga, kumera ntondo. Obeera oli mu bwakabaka bwa Sitaani. Buli lwomera akasajja oba akakazi, ndowooza abakazi bamera kakazi, abasajja ne bamera akasajja. Kati ffe tuve mu bujja mu kubeera bannantagambwako, tukkirize okuwabulwa, okunenyezebwa. Ekyawandiikibwa kitugambye nti buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga. Tufuna okuyigirizibwa okuva mu kigambo kya Katonda, olw'okuyigirizibwanga, olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga. Nga tusoma Bayibuli mwe tujja okwenenya, ne tuyiga engeri y'okwenenya, engeri y'okutambulira mu butuukirivu, ne tubunyweza, ne tubunywereramu. Olw'okutereezanga ne twetereeza. Kati wano wootegeerera byonna by'obadde otambuliramu nti obadde mu bali abalimba. Bayibuli beeyogeddeko abagenda okweyongera. Kati ffe tubaveemu tubeere mu abo abalonde ba Katonda. Olw'okutereezanga ne twetereeza, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu, twetereeza ne tunywerera mu butuukirivu, ne tutambulira mu butuukirivu nga tutambulira mu kigambo kya Katonda. Ng'era Bayibuli bwetugamba eri mu kitabo kya Yoswa essuula 1 olw'omunaana, the book of Joshua chapter 1 verse 8. Bayibuli etugamba nti ekitabo kino ye Bayibuli eky'amateeka, eky'ebiragiro bya Katonda, eky'emisango gya Katonda. Tekivanga mu kamwa kaffe, naye tukisomenga, tunoonyenga okumanya okuva mu kigambo kya Katonda. Bwe tutyo bwe tunaayiganga engeri y'okutambulira mu butuukirivu, ne tubunywereramu, ne tukola okwagala kwa Katonda, ne tukola ebyo Katonda by'ayagala, by'asanyukira era ebituufu, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda, omuntu wa Katonda yaani? Yenze. Bw'abanga ye ggwe,
bw'abanga yenze nga yeggwe ekisuubizo kino kye tulina eky'omwaka guno kituukirira eri omuntu wa Katonda atali wa sitaani. Kati gwe sala eddiiro ove mu basitaani obeerere ddala omuntu wa Katonda. Oyo asabe essaala esanyusa Mukama, asabe essaala ekwata ku mutima gwa Katonda, asabe essaala eri mu kuteesa kwa Mukama, asabe essaala eri mu birowoozo bya Katonda ng'aluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Oyo ye muntu wa Katonda, ye ggwe yenze. Omwoyo Omutukuvu tukwegayiridde tuyigirize okusaba nga bwe kitugwanira. Tusabe essaala eyo eve mufe abantu ba Katonda abakkiriza okuleka ebikolwa byaffe byonna ebitali bya butuukirivu okutambulya mu butuukirivu. Wulira, ffe Katonda bagenda okuddamu essaala yaffe yonna gye tumusaba, ate atuwe n'ebikira ku bye tusaba, atuwe ne bye tutasabye, ng'atwaza ng'atuteeka mu bintu, naye ng'ekiruubirirwa kye bw'akusukkiriza, bw'atuwa obugagga by'atuwadde byonna, obugagga, ebintu, amagezi, okutegeera, tuleme bikozesa kujooga balala, tuleme biteeka mu kifo kye. Ayagala tusukkirire mu bikolwa byonna ebirungi, mu mirimu emirungi, emirimu egyo emirungi Katonda gy'asanyukira ng'akugaggaweza, kubanga mwenna muli babiliyoniya. Era nze essaala yange bwe mufuuka babiliyoniya, batwiriyoniya, ba investors, eno mu buweereza tugenda kubeera n'essanyu, tugenda kubeera mirembe, ng'emirimu gya Katonda egyetaagisa ssente nga muzireeta, egyetaagisa materials nga byonna mubireeta, kubanga muli babijodolo, babinyonkondo, omanyi bw'ogaggawala bakuvuma amannya gonna, amalala gabanga bivumo naye nga bawaana bugagga bwo. Waliyo ne be bayita embwa, embwa eyo eyina ssente, omuntu ne bamuyita embwa ng'avuga emmotoka ye ayina ssente ze ne bamuyita embwa. Naye kyonna kye kiri, ffe tukkirize nti omukisa gwaffe, obugagga bwaffe, ebintu byaffe, Katonda atwalize ekitiibwa kye, atuwe ettutumu, atumanyisa amawanga, agenda tutambuza amawanga ng'abalabe baffe bali wansi wa bigere byaffe, nga tubalinnyako, nga bazziddwa ennyuma waffe, ng'ate ffe tugenda mu maaso. Beeyongera kunafuwa nga ffe tweyongera mu maanyi, tweyongera mu kitiibwa mu linnya lya Yesu. Ebyo byonna byaffe, byaffe. Katonda ayagala tugaggawale, tusukkirire mu kukola. Ekkanisa ya Kristo yeteekeddwa okubeera engagga. Obugagga buteekeddwa kuva mu kkanisa, ng'ekkanisa ye bugagga, obugagga gye busibuka, ne tusukkirira mu kukola emirimu emirungi, emirimu gya Katonda egyetaagisa ssente nga tugikola, egyetaagisa ebintu nga tubirina, nga tubiwaayo okukola omulimu gwa Katonda mu linnya lya Yesu. Nze essaala yange nti bonna be tusaba nabo, abasaba awamu naffe, abali mu kifo kino ne mu nsi yonna gye muli, Katonda waffe abagaggawaze mu kkanisa ya Kristo emu engazi, mu buweereza bwonna bw'oweererezaamu gy'okuŋŋaanira. Katonda waffe akutomeza omukisa ogw'obugagga. Tugaggawale, tuve mu basabiriza, abatambulya mu bikadde, abasula enjala ate ne tugisiiba. Katonda waffe abatuggyemu abo, atuteeke mu bintu. Wulira, olunyiriri olw'17 lugamba ggwe nange, ffe bantu ba Katonda, naawe amukkiriza olwaleero, omuntu wa Katonda alemenga. Omuntu wa Katonda yani Yenze. Yani Yenze. Ye ggwe yenze. Yenze bw'otobeera gwe gamba ye ggwe
yenze omuntu wa Katonda, yenze gwe bagamba olwaleero mu kigambo kya Katonda kino ky'omuntu wa Katonda. Prince Kateregga James, teekerawo ddala erinnya lyo. Prince Kateregga James ye muntu wa Katonda, alemenga okubulwa kyonna kyonna. Katonda wange anzijako ebbulwa, anzijako obwavu, anzijako amabanja. Kamunoonye, kamuwe obulamu bwange bwonna, muwe omutima gwange gwonna, ebirowoozo byange, pulaani zange, anteeseze. Yese abapanzi, akira abapanzi, agenda tupangira emirimu, atupangira obuweereza obulungi, abutuwe mu linnya lya Yesu. Atuteeke mu bifo ebinene, atuzimbire, kati ffe tumwesige. Kali Bayibuli egambye nti omuntu wa Katonda ono Prince Kateregga James alemenga okubulwa kyonna kyonna. Oba eyiye erinnya lyo teririimu, nze yange mweriri. Egambye Prince Kateregga James omuntu wa Katonda aleme okubulwa kyonna kyonna, ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Nkwegayiridde Mukama, nteeka mu bintu nange neeyama mu maaso go ne mu maaso g'abamalayika, mu maaso g'abantu bo, nti ŋŋenda kweyongera okukuweereza mu mwoyo ne mu mazima. Nsukkirire mu kukola buli mulimu gwonna omulungi ogukusanyusa, ogukuweesa ekitiibwa n'obugagga bwonna bw'oleeta gye ndi, bw'ompa mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Nze kyenva nkwegayirira nti gaziya ensalo zange, ompeere ddala omukisa omungi guli ogw'enkalakkalira, oguli permanent. Ogaziye ensalo zange, omukono gwo gubeere wamu nange, gunviireyo, onkulembere mu lugendo luno mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Onzije mu bikadde, onzije awafunda mu linnya lya Yesu. Enzigi zinzigukirewo, otereeze ebifo byonna ebitabadde bisende mu maka gange, mu buweereza, mu baana bange, eri mukazi wange, eri mikwano gyange, bonna betusaba nabo. Nkwegayiridde Mukama, nsaba weerage mu bubonero n'ebyamagero nti ye ggwe Katonda waffe nannyini buyinza. Haleluya, amen. Haleluya, Amen. tulina okwesiga Katonda. Ensi nga ntabangufu, ng'ejjudde ekibi, ng'ejjudde aboonoonyi, abagwagwa, abasiyazi nga basaasaanya ebisiyaga byabwe. Ffe tunywerere mu butuukirivu, tugoberere Katonda waffe, tumwesige, tukole okwagala kwa Katonda, tutambulire mu kwagala kwa Katonda, tukole okwagala kwa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tumwagale, tumugulumize, abeerenga namba 1 mu byaffe byonna. Nzikirizanga mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, ngw'ajoli yonna omaliridde olwaleero obulamu bw'okubuwa Yesu. Muwe omutima gwo, gulawo oluggi lw'omutima gwo, okkirize Mukama waffe Yesu Kristo ayingire, naawe oyingire munda mu Kristo. Bw'atyo bw'agenda okutaasa. Ensi enejjudde ababi nga beeyongera obungi, kati gwe sala eddiiro oveeyo. Obulamu obuwe Yesu, ebirowoozo by'obiwe Yesu, emmeeme eyo ogiwe Yesu, omwoyo gwe oguwe Yesu, obulamu bwo bwonna bumuwe. Musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, emikono mu bbanga bw'obanga oyagala okukola endagaano empya ne Mukama waffe Yesu. Gw'abadde ya backslidinga, gw'abadde yatomerwa nga naawe sitaani abadde afuga ewuwe eyo,
ng'olina by'obadde olaba nga tofuukira ddala obanga waliwo ebyakutomera ne bikujja mu kubeerera ddala omuntu wa Katonda. Kale tuddemu tweddaabulule tuzze bujja ebirayiro byaffe endagaano yaffe mu maaso ga Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda affe Omwoyo Omutukuvu okuyita mu linnya lya Yesu Kristo, nga tulangirira obulokozi bupya abaalokokedda ffe nga tunyweza endagaano yaffe, nga tuyambako abasooka obusoosi n'ababadde ba backslidinga. Gwe va ku biri ebibadde byakusuula, tuddemu tukole endagaano empya ne Mukama waffe Yesu Kristo olwaleero. Yonna gy'oli eyo, musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, yonna gy'oli eyo. Emikono mu bbanga, nze nga njatula erinnya lyange na bano bonna abali wano, naawe eyo ng'oyatula erinnya lyo ng'oligamba Mukama. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero nze Prince Kateregga James nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu nga neenenya ebikolwa byange byonna ebitali bya butuukirivu bye bankolera, bye neekolera ne bye mbadde nteekateeka okukola, byonna mbyenenya olwaleero era mmaliridde okubireka okukyuka okudda gy'oli mu bwakabaka bwa Katonda. Neenenya endagaano zonna ezitali za butuukirivu, ezitali za bwa Katonda, ze nakola, ze banyingizaamu nga sitegedde, ne ze neeyingizaamu nzekka, zonna nzeenenya olwaleero era nzeekutulako mu linnya lya Yesu. Njatula n'akamwa kange nze Prince Kateregga James nga siwaliriziddwa era nga sikakiddwa, tindokose nzikiriza Yesu Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwange. Yesu Kristo nkuwadde omutima gwange, nkuwadde emmeeme yange, nkuwadde ebirowoozo byange, nkuwadde omwoyo gwange, nkuwadde obulamu bwange bwonna. Jangu otuule mu nze, ofugire mu nze, okolere emirimu gyo mu nze. Omubiri gwange ebeerere ddala yeekaalu yo, yeekaalu ey'omwoyo w'omutukuvu. Era nkwegayiridde Mukama, nsaba ompe ekirabo eky'omwoyo w'omutukuvu, nange mbale ebibala eby'omwoyo omutukuvu, n'ebibala byange bibeerengawo bulijjo. Era nkwegayiridde Mukama, nsaba osangula amannya gange ng'ogajja mu kitabo ekyokufa ekyabakolimire abagenda mu muliro, abajjudde amalala, abateenenya, abagenda mu geyeena. Eyo amannya gange nsaba gaggyibweyo, gawandiikibwe mu kitabo kye eky'obulamu obutaggwaawo. Amannya gange nze Prince Kateregga James nsaba ogawandiike n'omusaayi gwo
mu kitabo kyo eky'obulamu n'omukisa mu linnya erya Yesu. Kyenva naaba n'omusaayi gwo okuva ku bwezinge bw'enviiri zange munda ne kungulu paka mu ntobo z'ebigere byange. Naaba nzenna n'omusaayi gwo mu linnya erya Yesu. N'ebyange byonna mbinaaza n'omusaayi gwo. Nzikirizanga Mukama wange Yesu Kristo wafa n'ozuukira ku lwange era wawangula okufa n'amagombe. Amaanyi ago agakuzuukiza nsaba gakolere mu bulamu bwange okuva nakati mu linnya lya Yesu. Nkwegayiridde Mukama, njaliza ekisa kyo, nkulembera, nuŋŋamya mu butuukirivu mwe mba ntambulira, nkole okwagala kwo, neekutulako emizimu gy'ekika, dayimooni zonna ezibadde zinnondoola, n'obuwonge bwonna bwe mbadde nawongebwamu, bwonna olwaleero mbusazaamu era mbwekutulako mu linnya lya Yesu. Nsaba amannya gange gagibwe mu bafa nga bakyali bato, gawandiikibwe mu kuwangaala, nange mpangaale nga jjajjaffe Ibulayimu, nga mpezezza emyaka mingi nnyo egy'omugaso, ngase ekkanisa ya Kristo n'omubiri gwa Kristo gwonna mu linnya lya Yesu. Nkwegayiridde Mukama, amannya gange nsaba gagibwe mu bwavu obwa buli ngeri, gagibwe mu mabanja aga buli ngeri. Amannya gange nze Prince Kateregga James gagibwe mu bupangisa obwa buli ngeri, gagibwe mu kuyigganyizibwa, gagibwe mu kutulugunyizibwa mu linnya lya Yesu. Gagibwe mu bulumi, gagibwe mu nnaku, gagibwe mu maziga, gagibwe mu kudaaga, gawandiikibwe mu bugagga, gawandiikibwe mu ba billionaires, gawandiikibwe mu ba trillionaires, gawandiikibwe mu ba investors, gawandiikibwe mu ba landlords, bannannyini bugagga, bannannyini ttaka, bannannyini bizimbe, bannannyini mayumba, bannannyini makolero, bannannyini makampani, bannannyini zi bizinensi mu linnya lya Yesu. Amannya gange gaviire ddala mu buyinike mu linnya lya Yesu. Gawandiikibwe mu bannannyini bidduka, mu ba managing directors, abagaba emirimu, b'okozesa okusasula emisaala gy'abakozi mu linnya lya Yesu. Gawandiikirwe ddala mu batuukirivu bo bonna mu linnya lya Yesu. Ndokose, I am born again. Ndi mwana wa Katonda
ndi kitonde kijja ngenda mu ggulu ndi musika wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo neganye sitaani n'emizeege gyonna n'amayembe ge n'emizimu gye ne dayimooni ze n'ebirondoola byonna ebijjira mu birooto byonna mbyeganye olwaleero era njawukana nabyo mu linnya lya Yesu. Neganye obulimba bwa sitaani mbuvuddemu nze ndi w'amazima ngenda kutambulira mu mazima kubanga nze ndi musika wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo omusika ow'obwakabaka bwa Katonda mu linnya lya Yesu. Weebale Mukama, weebale okundokola, weebale okunzaala omulundi ogwokubiri. Ndi mwana wo kati ndi wa ddembe ngenda kukola byonna bye walagira nga nkwata ekigambo kyo nga nkwata emisango gyo nga nkola ebyo bye walagira nga ntambulira mu butuukirivu nga nywerera mu butuukirivu nga nkola eby'amazima era eby'ensonga mu linnya lya Yesu. Amiina. Ng'oyatudde ebigambo ebyo kati oli kitonde kijja, oli mwana wa Katonda era obulamu bwo bw'oba obadde obutambuliza ku yirizi ng'olinayo ensiriba akati kewajja mu balogo kokeera okusenya ku manyogo k'otambuliza nako mu waletiyo mu kasawo ko k'oteeka emitwetwe olinayo ebigali ebibbo ebyebigali wansi w'ekitanda kyo ebibbo ebyabalongo nga wazimba n'essabo olina ebikomokomo ebyabalubaale ebyabalogo byewajja mu balogo mu basawo abasamize ab'ekinnansi obwambe amafumu bibulingi binekiresezi olina endokwa z'emiti zewajja mu bannabbi ab'obulimba amazzi ebyo byonna bibadde bikutambuliza mu bujeemu ng'era ogenda mu muliro kati ng'olokose ng'okoze endagaano empya ne Mukama waffe Yesu biweeyo byokebwe. Noonya ekkanisa gye baatuza abalokoka gye babuulira enjiri ey'amazima, enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda, enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nga tebekkiranya na kibi, tebawolereza kibi, tebawagira bisiyaga, tebawagira bulimba, tebawagira bwenzi, tebawagira bubbi n'ebikolwa byonna eby'omubiri nga tebekkiranya nabyo, nga bawagira obufumbo obutukuvu ng'omusajja awasa mukazi nga n'omukazi afumbirwa musajja ate omu mu bufumbo obutukuvu obuweesa Katonda waffe ekitiibwa. Eyo ng'abaweereza ba Mukama bonna abasumba, abatume, bannabbi, abakadde b'ekkanisa, ababuulizi b'enjiri, abasomesa ab'ekigambo, abasinza n'abatendereza, ba ushers, abakebezi mu kkanisa, abaweereza bonna nga bawagira obufumbo obutukuvu era nga bali mu bufumbo obutukuvu nga tebaawukanangako n'abaagalwa baabwe era nga tebakiwagira, tebawagira divorce, tebawagira kwawukana kwesalamu, baagala okwagala kwa Katonda nga kwe batambuliramu. Eyo ye kkanisa entuufu. Teekamu ssente zo ginoonye gy'otuuseemu bw'osanga ng'erimu okwekkiranya n'ekibi. Noonyereza, totuuka butuusi mu kkanisa. Noonyereza, buuliriza, yiga, soma. Awo ku mulirwano ku kyalo kyo oba awaddako weeteeke mu transport. Ekkanisa eyo ginoonye, sijja kugamba eno oba eri, ginoonye ojja kugizuula. Ekkanisa ey'amazima gye babuulira enjiri ey'obutuukirivu nga baatuza abalokoka nga tebawagira divorce
kwesalamu, kwawukana, kwekutulakutulamu, tebavuma, tebawemula, bassaamu ekigambo kya Katonda ekitiibwa, babuulira enjiri ey'amazima, ekulungamya okukutwala mu ggulu. Eyo ye kkanisa entuufu. Biri byonna obibawe babyokye, togenda kufa. Wali walimbibwa bulimbibwa, biweeyo byokebwe, oyanirize abasumba ewuwo oba bibatwalire. Bagenda kuteekako emikono bakusabire, bakusiige n'amafuta bwe kinaaba kyetaagisa, bakusabire omukisa n'obugagga n'okuwangaala, obulamu ettutumu mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Kali nzikiriza ng'olina essaala ku mutima gwo, olina by'oyagala Katonda akole, akukolere mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, ng'ovunnamye mu maaso ga Namulondo ya Katonda, Namulondo ey'ekisa. Sabasaba essaala eyo, yita Yesu, mwanirize ewuwo, mwanirize mu mirimu gyo, kaabirira Mukama, yimusa emikono gy'omuyite, muyite, yita Yesu. Mukazi gwe olinayo eddakiika okulangirira ekyo kyennyini ky'oyagala, kisabire mu kwagala kwa Katonda. Vaamu amalala, vaamu ebikolwa byonna ebya Sitaani, ebyo byenenye bigwe wali, obisse wali, byokebwa omuliro ogw'Omwoyo Omutukuvu. Kati osabe essaala ng'ogenda kugasa. Katonda affe akwaze, akuwe byonna bye weetaaga, akusukkirize naawe osukkirire mu mirimu gya Katonda emirungi nga gy'okola, ng'oweereza eri abalala, nga Katonda waffe akozesa gwe. Saba, muyite olwaleero, mukaabirire mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, gy'oli yonna eyo ku bugazi bw'ensi eno. Gwali mu kifo kino, langirira. Gwayagala okuva mu mabanja, ayagala okuva mu bwavu, ayagala okuva mu buwulu, saba, gwabaddeko omuze ng'oliko ekikukozesa, omuliro gwa Katonda ogw'Omwoyo Omutukuvu gukugwako yonna gy'oli eyo. Engalo ya Katonda esumulula era ewonya, ekusisinkana kyonna kye babadde bakuvuma, ng'oliko ekivundu ekikuvaako, ovaamu olusu ekyo. Kati omusaayi gwa Yesu gukulongoosa, gwegatta wamu n'omusaayi gwo, kyennangirira ekyo. Engalo ya Katonda esumulula era ewonya, yegatta wamu naawe, mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, yeeyanjula gy'oli olwaleero, ng'akuyamba era ng'akusumulula mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Wali olwaleero Yesu waffe okuyamba, Yesu waffe okusumulula, akusisinkana ffe wano nga tuwanise emikono gyaffe mu bbanga okulangirira n'okusaba essaala eri Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuyigiriza okusabanga bulijjo, kubanga etegeeza kinene era kikulu nnyo eri okukkiriza kwaffe. Mu kukkiriza kwaffe esamalayizinga byonna bye tukkiririzaamu, etegeeza nti Katonda waffe ye nannyini buyinza, obwakabaka bwe bwe bufuga eggulu n'ensi. Kati yaniriza okufuga kwa Katonda waffe, etegeeza ti erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyatukuzibwa ne lituweebwa okusabirangamu byonna bye tusaba, bye twetaaga, bye twagala okutuukako. Kati bisabe ng'oyita mu linnya eryo eryatukuzibwa. Essaala eyo etegeeza nti Katonda waffe ye mulokozi, yatulokola okutujja mu kibi. Obulokozi bwanirize eri abaana bo, eri omwami wo, eri bazadde bo, mikwano gyo, eri mukazi wo, eri abantu bo, ab'eŋŋanda zo bonna, baboosi bo b'okola nabo. Yaniriza obulokozi. Essaala eyo etegeeza ti Katonda waffe ye mugabi w'emmere.
emmere ey'omwoyo n'emmere ey'okusowaani yatugabirira etegeeza bugabirizi bwa Katonda buyite bulangirire etegeeza nti yatulokola eri enkwe za sitaani atta enkwe z'abagerengetanya omugerengetanya sitaani ne ba agents be ne batayinza kutuukiriza nkwe zaabwe ez'obulogo ez'obujja ez'obutemu ez'okututta eri obulamu bwaffe yesaala eyo eya Mukama waffe gye yatuyigiriza okusabanga bulijjo kati saba nga naawe ogitegedde ogisabiremu olangirire ebyo byonna bye weetaaga by'oyagala ffe nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala ffe tubikole mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu otuwe leero emmere yaffe eya leero otusonyiwe ebibi byaffe otusonyiwe ebyonoono byaffe otusonyiwe amabanja gaffe nga naffe bwe kitukakatako okusonyiwa bonna betubanja okusonyiwa bonna abatunyiiza abatwonoona abatwesittaza abatumenya omutima abaleeta ebinyiizo gye tuli abatulyamu olukwe twambaze ekisa kyo olwaleero Mukama n'amaanyi go amafuta go ag'omwoyo omutukuvu era nga twatula n'akamwa kaffe nti tubasonyiye bonna Mukama totuganya kuwangulibwa bikemo mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo tuteerewo obuddukiro ng'ekigambo kyo bwe kyogera Bakolinso ekisooka essula ey'ekkumi olw'ekkumi n'essatu nti tootuganyenga kukemebwa okusinga bwe tuyinza tewali kukema okutukwata okutali kw'abantu naye mu kukema kwonna mu wakati mu bikemo otuteerawo obuddukiro totuganya kuwangulibwa maanyi ga bikemo Mukama twambaza amaanyi go gali agasinga agakuzuukiza okuva mu bafu amaanyi go gali aga dunamis tuwangule ebikemo otuwangulire sitaani tulokole eri omubi sitaani n'emizimu gye n'emmandwa ze n'amajinni ge n'ebyo bidayimooni ebyo byabadde yafumbizaamu abaana bo byabadde yawongamu abaana bo tulokole eri eddogo lya sitaani ne ba agents be tuteekeko obukuumi ffe tuddukidde gy'oli kubanga yeggwe bukuumi bwaffe tukuume Mukama ng'otulokole eri enkwe za sitaani n'ebikolwa bye byonna mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo era binaabanga bibyo emirembe n'emirembe emirembe egitaggwaawo kubanga Katonda waffe gwe tokyuka obeera bumu gyo leero n'emirembe gyonna ffe ng'abantu bo tuzze gy'oli Mukama tulungamye mu butuukirivu Mukama tulokole nze n'ennyumba yange tulokole ng'otujja mu bwavu ng'otujja mu mabanja yigiriza abaana baffe Mukama gw'oba obasomesa teekawo ekkubo Mukama tuteeseze amasomero amalungi nga twaniriza obugabirizi bwo mu school fees mu tuition mu scholastic materials byonna ebyetaago eby'essomero nkwegayiridde Mukama bisisinkane wa abaana baffe amagezi okutegeera okumanya okuva gy'oli Mukama ng'otulungamya otulungamiza mu butuukirivu sisinkana biiru zonna ze tulina biiru ez'amasannyalaze ez'amazzi biiru Mukama eza school fees ezo zisisinkane amabanja agatubanjibwa abantu ba ssekinnoomu agatubanjibwa ebibiina bye twegattiramu zisako agatubanjibwa microfinances agatubanjibwa zibbanka Mukama tutemere ekkubo weritali otugabirire yeggwe omununuzi waffe si gwe wayogerera mu nnabbi Isaaya mu ssula eya 48 olw'17 nti yeggwe omununuzi waffe atuyigiriza okugasa obulamu bwaffe n'obufuula magoba n'obufuula profiti ate n'otukulembera mu kkubo lye tuteekeddwa okuyitiramu kati
nno Mukama ffe tuzze gy'oli tukwate ku mukono otununule ng'otujja mu mabanja ng'otujja mu bwavu otusasulire Mukama gaziya ensalo zaffe otuweere ddala omukisa omukono gwo gutuviireyo ayi omwoyo w'omutukuvu tuyigirize okusaba nga bwe kitugwanira tuyige okusaba esaala eyo esanyusa Mukama ekoma ku mutima gwa Katonda ekwata ku mutima gwa Katonda eyo esaala gy'oba otuyigiriza okusaba eyo eri mu birowoozo bya Katonda mu kuteesa kwa Mukama Katonda waffe gy'asanyukira eyo gye tusaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ogaziye ensalo zaffe otusukkirize mu bikolwa byonna ebirungi tutambule nga tukola bulungi nga tusaanira mu maaso go Mukama tukwegayiridde tuzimbira amayumba ng'otujja mu mizigo amannya gaffe gawandiikibwe mu byapa by'ettaka tubiyita mu linnya lyo tusumuludde obugagga mu linnya lya Yesu langirira ku nsimbi gwe yeetaaga kapito muyite yita ku dola yita ku paundi yita ku euros ku sente za Uganda ez'amawanga agatwetoolodde ziyite zonna gwe sente z'omanya amanya ziyite zirangirire tuyite obugagga bw'amawanga okuva ebuvanjuba ebugwanjuba ebukiikaddyo ebukiikakkono okuva wansi ne mu bbanga okwetooloola ensi yonna tuyite obugagga mu linnya lyo kubanga wakitusuubiza mu kyamateeka 28:12 ky'onootugulirangawo etterekero lyo eddungi n'otuwaamu omukisa ffenno tunonya omukisa era tuguyita tugwerangirirako twerangirirako okuganja twerangirirako omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okumanya naffe tusukkirire mu bikolwa byonna ebirungi mu kukola obulungi emirimu gyo Mukama obugagga tubwetaaga gaggawaza ekkanisa yeggwe yenze ffe ekkanisa yo ffe bw'oba ogaggawaza n'obugagga bungi n'ebintu bingi mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo otwambaze ekitiibwa kyo kimaamira obulamu bwaffe otukolere erinnya Mukama otuwe ettutumu otumanyisa amawanga enzigi zituggukirewo otutambuza amawanga nga tukuweereza mu mwoyo ne mu mazima ng'olabisibwa mu bubonero n'ebyamagero akamwa kaffe kanaabeeranga kamwako nga tulangirira ekigambo kyo enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo mu mawanga gonna mu linnya lya Yesu tuwa amaanyi twongere obulamu Mukama tuwangaaze okufa tukulagira kweyongereyo wala kugira kweyongerayo wala ffe Mukama otwongere emyaka egy'okugasa nga tukola emirimu gyo mu linnya lya Yesu twongere emyaka tuwa amagezi engeri y'okukolamu emirimu gyo engeri y'okukulemberamu abantu bo engeri Mukama ey'okukunoonyangamu twetaaga amagezi twetaaga okumanya Mukama nkwegayiridde tugaggawaze obugagga bwo tuyise obukuumi bwo omukono gwo eri obulamu bwaffe gubeere wamu naffe mu linnya ly'Omukama wange tukulembezemu ekisa kyo twalize ekisa kyo mu linnya ly'Omukama tambula ayi Katonda waffe tambula mu malwaliro eri abaana bo ababadde bayita mu bulumi abaamenyeka amagumba ogayunge abalina ebirwadde ng'abasawo babulwa lipooti yaabyo kati nno ffe n'ebyo bye balinako lipooti ne bye batalinako lipooti tulangirira lipooti ey'eggulu eri gwe abadde ayita mu bulumi mu kunyigirizibwa Katonda waffe akusisinkane akuwonye era akusumulule gy'oli eyo amaanyi n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu gakugwako awo mu nnyumba w'oli awo mu ddwaliro w'oli gy'oli eyo mu ggwanga ly'olimu mu nsi gy'olimu gy'obadde wasibirwa gwali mu kkomera ye mukutula njegere enjegere zikutuka kati akutula enjegere oyo yafulumya Paulo ne Sira n'abafulumya ekkomera naawe akufulumya ekkomera togenda kufiira mu kkomera akujjayo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana akununula ng'akujja mu bulumi akununula mu bwavu akuwa omulimu akukyusiza omulimu olimakosetekeya shikamanderebokosakaya rebrokosekete saba yonna gy'oli eyo akuwa embaga gwasaba obufumbo
omutukuvu obuweesa Katonda waffe ekitiibwa ng'oli mu kubeerawo kwa Mukama, mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, tusumuludde embagayo eyo nze njirangirira nga nyimiridde mu buyinza, mu maanyi ne mafuta ag'omwoyo omutukuvu agampeebwa Mukama wange Yesu Kristo. Nangirira embagayo obugabirizi bwa Katonda mu mikolo gyammwe gyonna egy'okukyala, egy'okwanjula, egy'embaga mu linnya lya Yesu. Ate gwe yafumbirwa ng'obaddeko ekikoligo eky'obutazaala, ekivume, eky'obugumba, ekyo tukisumulula omuliro, tukiragira kyokebwe kikute ofune ezzadde eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga mulimu n'abalongo mu linnya lya Yesu. Embuto zonna ezibadde ŋŋumba nze nyimiridde mu buyinza, mu maanyi ne mafuta ag'omwoyo omutukuvu, nangirya nti zigguke kati zitoole abaana mu linnya lya Yesu. Gwabadde yatomerwa endiga, amaanyi n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu gakugwako yonna gy'oli eyo. Engalo ya Katonda ekusisinkana, Katonda waffe akusumulula mu linnya lya Yesu. Amaanyi ga Katonda gakutomera, gakugwako, ogenda kukola emirimu gy'obadde tokyasobola kukola mu linnya lya Yesu. Yeyanjula gy'oli mu makaago, mu bufumbo bwo, mu projects zo, mu business zo, mu mirimu gyo, akukulembedde ng'omuliro ogwokya. Katonda waffe akugabirira mu projects zaffe zonna, mu birooto bye yatwesigisa nabyo, mu kwolesebwa kwe yatwesigisa nako. Ye Katonda atugabirira, atugabirira capital gwe twetaaga, ensimbi ze twetaaga, tugenda kumaliriza. Oye yatandika omulimu omulungi muffe ng'ekigambo kye bwe kyogera agenda kugumaliriza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mwebaze, weebale Katonda Kitaffe gwatujje ku bigere, weebale Katonda waffe gwagaziyiza ensalo zaffe, weebale nannyini maanyi, weebale nannyini buyinza, weebale nannyini matendo, weebale ettendo lyaffe, weebale empologoma ya Yuda, weebale Jehova Jaira, bugabirizi bwaffe, bugagga bwaffe, weebale Kabaka w'abakabaka, weebale gwe osaanidde, tuvunamidde gwe Kabaka w'abakabaka, weebale empologoma ya Yuda, weebale nannyini matendo, ekitiibwa n'ettendo byonna tubiddiza gwe wekka, Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Mukama waffe Yesu Kristo n'Omwoyo Omutukuvu, okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna ne tugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagalako ayi Katonda waffe n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe n'emirembe, emirembe gye gitaggwaawo mu Kristo Yesu. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa, amagezi go, okutegeera kwo, okumanya kwo, omukisa gwo, okuganja kwo, ebyamagero byo, omusaayi gwo, omukono gwo, engalo yo, obukuumi bwo, omukono gwo ng'otulwanirira, ng'otukubira abalabi baffe, obugagga bwo n'ebintu ettutumu byonna Mukama tebiremenga kugenda wamu naffe, okuwangaala nako kunaagendanga wamu naffe, n'ebyo byonna by'otwagaliza ebiri mu kuteesaako, ebiri mu kwagalako, ebiri mu birowoozo byo bye tusabye olwaleero bigende wamu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatuulanga mu nnyumba yo ayi Katonda waffe, ne tukusinzanga bulijjo, ne tukutendereza nga tukuddiza ekitiibwa n'ettendo gwe Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda waffe, Omwoyo Omutukuvu. Ekitiibwa kibeere gy'oli ennaku zonna, emirembe gyonna, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe, emirembe gye gitaggwaawo okuyita mu Kristo Yesu. Ffenna ne tugamba nti